Nze Haji Ssemwanga Norman Kabogoza Meya wa Kira Municipality agenda okuddako nzijidde ku kaadi ya National Unity Platform. Sookera ddala nneebaza Mukama Katonda eyampisa mu kusunsulwamu okw'ekibiina kyaffe mwe nali akalwa akataali kangu n'akatono nga ne incumbent Kira Municipality yali na kibiina munnange. Kibiina kyaffe kirina omulamu okugamba nti gwe batawadde kaadi emabega oyo gwe bagiwadde ekibiina kisobole okugenda mu maaso. Naye Mukama wange atukulembera olwaleero bwe bamala okumpa kaadi ate yasala kugenda kwegatta ku PFF, ekikolwa ekitali kya kirungi mu kibiina kyaffe ekya NUP. NUP ezimbirwa ku mulamu okugamba nti maanyi g'abantu. Abantu bwe boogera oba eddoboozi lyabwe bwe lisalawo bo baba tebalina kirala kyonna kye balina kukola. Ne bw'oba oli munene otya, ne bw'oba oli muwanvu otya, ne bw'oba olina buli kimu ekisingayo mu nsi muno naye ng'amaanyi g'abantu togalina, tosobola kufuna kaadi ya NUP. Nzizaako okekamu obwesige egyenkulembere mu bannange bonna mu Kira Municipality kaadi ya NUP nga tugenda kulondebwa ku ntandikwa y'omwaka ogujja. Naye obuvunaanyizibwa obukulu bwe nnina kwe kulabanga myusa Kira Municipality oba okugimakinga red. Ababaka baffe bakyali mu kusunsulwamu tebannaggwa, naye kansomusi gyali n'abalala banne bakola ki be bali mu nsiike. N'abazungu balina olugero olugamba buli enkima lwegenda mu bbanga eyongera kwolesa bwerere bwayo. N'abantu wano mu Uganda naddala ffe abali ku ludda lwa opposition, obuzibu bwaffe kulwanyisa Museveni olw'okuba nti atulemeddeko. Naye n'abaana abakulembeze abalala batandise okuyiga enkola eyo. Oli bw'abeerako mu kafo bamalawo ebisanja 1, 2, 3 ayagala 4, 5. Kubiriza bannayuganda abantu bwe batyo bonna tubagaane bye bawoza nti nze nsobola teri atasobola kasaabeera n'amaanyi g'abantu. Bannakira mbasuubiza nti nebaza abo ababaddewo bayinza okuba nga balina kye bakozeeko naye tekimala. Service delivery ebadde ebuliramu ddala. Ngenda kwongerako ku nguudo, amakubo gaffe naddala mu bitundu eby'ettawuni si malungi, mabi. Ndi musajja wa byamizannyo ne Nambola alikira n'ekiswaza abantu bava gye bavudde yonna ne bajja basambire waffe. Awo tujja kubeerawo ne ttiimu y'omupiira esambire Namboole. Abavubuka n'obutakola ngenda kulwana okulaba nga tukwatagana nabo tunoonye bye basobola okuba nga bakola. Welfare y'abakansala mbadde njogera nabo abasinga obungi baŋŋambye embeera yaabwe nabo ebadde mbi. Sina kyengenda bbawa nga kiva mu nsawo yange, naye nja kutegeeragana n'abakugu abakwata ssente zaffe okulaba nga ne munnabyabufuzi oba omukulembeze mu kitundu amanyibwa nti ddala mukulembeze. Naye olwaleero babatwala bwe batyo. Aye nabo saagala batye kyoli abaddewo ye munnaabwe. Nange bwe najja nze ate nina obukugu mu local government. Abamu wano mbalaba tubadde nga ffenna wane wa Kiso. Mbadde ku executive ya wane wa Kiso nga ni minisita atwala ebyenjigiriza, ebyobulamu n'ebyemizannyo. Ne bannakibiina abamu babadde beebuuza omusajja akuba incumbent yange temutya experience emalangirina. Tewali kyesibeerangako mu local government. Nabeera ku LC1, nembeerako ku LC2, nembeerako ku LC3, nembeera ku LC5 wano ebisanja 2 ate nga ni minisita atwala ebyenjigiriza n'ebyobulamu. Olwaleero mufunye omuntu omutuufu. Ate era ekiseera kye namala wano nabeera kansala eyasinga mu ggwanga lyonna okuweereza obulungi mu councils. Ekyo kiva ku mirimu mirungi. Awo we ŋŋumiza bannakira n'eggwanga lyonna okutwalira wamu n'ab'ekibiina kyaffe. Temwakoze ensobi okuwa Norman Ssemwanga Kabogoza kaadi kutukakasa mu kutuwandiisa n'ebiwandiiko byaffe okulaba nti tuli batuufu okuba nga twesimbawo ab'ebibiina bye byaweereza wano. Era twebaza ab'akakiiko omulimu tulaba gutambula bulungi era mu kiseera si kinene tujja kuba nga tuwandiisibwa era tuve wano.